Mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya Fona kolwalero zenamu abaana abawala abakyala abafumbo namwe abatali bafumbo mumbuuza nnyo ensonga eno ey'okutuuka ku ntikko oba ey'okumala. Abasinga ensonga y'okumala ebabuzaabuza, bino byoka mbyogere nga weebiri tusobole okubitegeera obulungi. Abasinga abaana abawala oba abakyala okumala kubabuzaabuza n'amazzi gano agajja nga mayitirivu agagabira gamaasuka oba agatobya obuliri kibabuzaabuza nnyo. Abakyala abasinga bw'aleeta amazzi ago agamaasuka oba kale ag'amangi agajja ne gatobya obuliri yaba amanyi nti amaze. Bwe kityo si bwe kiri. Kye mulina okusooka okumanya, abakyala mulina amazzi ag'enjawulo, kyo ntera nnyo kibabuulira. Omukyala olina amazzi ga bika nga 4 ku 3. Bwe tuba tutandise emikolo egyo gw'osobola okulaba ag'enjawulo. Amazzi agajja ng'omala geetongodde gali gokka, n'amazzi gano agamaasuka nago gali gokka. Mukitegedde abakyala? Bw'oba otuuse ku ntikko kye tuyita okumala, oyinza obutalaba mazzi kusuuka, kisoboka bulungi oyinza obutagalaba, kuba si buli ogenda okumala nti amazzi onaagalaba agamala. Ekikulu kya byonna gwe muli owulira otya? Owulira omaze? Kyekibeera ekikulu, olina okuwulira kikyowulidde. Totunuulira mazzi nti lwaki sireeta mazzi nga mmaze. Bwe kityo si bwe kiri. Ag'amazzi we gajja agamaasuka tekitegeeza nti omaze. Amazzi agajja ng'omaze geetongodde. Mukitegedde? Mu bika by'amazzi bye mulina abakyala, n'amazzi agajja ng'omala nago gali gokka geetongodde, n'amazzi agamaasuka nago gali gokka geetongodde. Kati abakyala abo Katonda yabatunda nga singa omukola ebintu ebyo n'anyumirwa naggwayo, alina kyafuna ekyo ekyenjawulo kyabajja okuwulira mu mubiri gwe. Ky'oba olaba omukyala yenna bw'aba amala ng'amaze, kiba kizibu nnyo okumusigalako ng'okyamukola. Kiba kizibu era akugobako bimutama, awulira takyayagala, omubiri gunafuwa guggwamu amaanyi. N'olwekyo era omukyala oyo akugamba nti nvaako mmaze, nvaako mpya sikyayagala, akadde ako alina empulira gy'aba awuliramu. N'olwekyo ensonga y'okumala ey'abakyala tolina kugirabira ku mazzi tigago gayiise kusuuka mmaze. Nedda, girabire mu ggwe kikyowulidde. Okumala tebakwogerera bwogerezi, okiwulira ggwe omukyala ng'olina kyowulidde ekyenjawulo mu mubiri gwo ky'obadde totera kuwulira. Okiwulira ddala ng'olina okuwoomerwa, okunyumirwa, okuwulira obulungi. Kwegamba olina empulira gy'owulira eyo ey'enjawulo gy'obadde totera kuwulira. Ate era oggwamu amaanyi n'owulira nga tokyayagala, akadde ako n'owulira ng'oyagala akuliko akuveeko. Ekyo oba olaba nga kiyitibwa okumala, obeera omaze oba tokyayagala akadde ako. Kitegedde? Osobola okumala n'otatobya ssuuka n'otolaba mazzi wadde naye ng'omaze. Abasinga mu kiyita okumalira munda. Osobola okumala naye n'owulira nti kituufu mpulira mmaze, naye tebakyogerera bwogereza, obeera okiwulira mu ggwe. Waliwo akabonero akajja ennyo mu bakyala oba mu baana abawala. Omwami asobola okubeera ng'akuliko n'ofuna okusannyalala okwo okw'amaanyi, kino ne kikwata okugulu kumu oba ne kikwata amagulu gonna. Ebiseera ebisinga ke kamu akabonero ak'omukyala abagenda okutuuka ku ntikko oba okumala. Era abasinga tebatera kusukkaawo kuba ekintu kimukwata mu kugulu n'awulira nga oba n'awulira nga asanyaladde yenna omulundi gumu. Ky'oba olaba kikuvaako mu bwangu. Ke kamu akabonero akalaga omukyala nti agenda kumala nti oba amaze. Byebyo bye njagadde okubeera nga mbannyonnyola. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.